olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga nnyo olunaku lwa mukaaga lwakedde lulungi naye nga tuli eno mukulu yadde eno yalima endowooza weebale kulima kuba ndaba emiti baaba poloti tojja kulimamu lumonde. Olunaku olwaleero nina ekyali wange Sammy owa Mighty Family tubanga dde ebbanga nno ppanvu tubeerayo mu field nga tuyiriba ebintu bitambula nnyo mpola mpole nga tukikwasaganya mu ngeri mu byenjawulo naye olunaku olwaleero era nga bwe nabo akavidiyo awo ku YouTube ne mbalaga nti olunaku nasooka nenkola story olunaku lwe yabuzibwawo nga bamunoonya ne nkola ne story nga akomyewo azeemu n'alabika ekiro ekyo kyennyini mwagiraba vidiyo eyo so olunaku olwaleero nkomyewo jatangazeemu ebintu bitonotono just soka tunyumyemu ng'ekibuzibuzi kyaffe kya bulijjo naye tujja tutuukirayo ku nsonga yaffe eri endala ddala. Sammy ogamba otya? Ngenda mba bulungi nja kubeera bulungi olw'essaala z'abantu. Omuntu akulaba essaawa eno before nga tetuna kutuuka ku nsonga eri ebaddewo ennaku ezo ne bulamu bubadde butya? Emabegako bulamu bubadde bulungi nga tubumanyidde nga ffe nga tebutuyisa byokuleka bannaffe ate abali eyo emabegako bulamu tebubadde bubi era nga tubutambuza nga twakkakkana naye tugenza olaba ate ffe abantu ffe be baawanika ate twetuddeko nnyo nga be tuzanyira komedi bayisibwa mu mbeera etali nnungi nenvaayo okwo ne njogerako nga nze eddoboozi kuba nina abanfollowing abangoberera nina bafaani bange ninamu baddaihadi abanzikiririzaamu kati ate nange wentuula era nga wenvaayo ne njogerako bagamba olaba munnange ono ayogedde wateeka obaawo ekigenda mu maaso twongere osabira eggwanga lyaffe. Vidiyo negenda ejja bubi we nagipositinga ku mukutu gwange ogwa TikTok. Ate oli wano e Uganda bakumanyi nti Sammy ku TikTok. Bana era TikTok gwanaleka nga si serebu naye nakulabye osoogiza ologi nagendako nga nebuuza waliwo wokola wa green screen nakayigira ku ggwe ne bandeeta notification ninyiga green screen kati bwonyiga booti oteekako booti background kati nenga natandikira wali wakola twetaaga kawunga kaffe bannange tusaba kawunga kaffe waaw nga ntandika struggle omanyi TikTok eyo twagizuula tovola kati baserebu abasinga kwebali etambuza nnyo waaka ate buli muntu aliko nga ali ku TikTok so abawala bola basirenga ku TikTok abo bakolamu mama TikTok taliko naawe banombu Diposh where are you? I'm so surprised banayo kwate simu yange I'm so angry abo tebaliyo mpaye ekyebirinzi kyenkulabeko simanyi gwe sebo oguze fake fry don't tekeko abo tebaliyo nagamba wala nti mwewala abasajja abakopi mukyangala mu katono nakujja kutugabani TikTok erika abawala abakoze yenywa data gyolaba naye omwala wola anapostinga video nga 10 napostinga nga 4 ate mu ngoye ezenjawulo abagiteze utabaako kati twakizuula kati nze mbeerako nnyo mu biseera eby'eddembe nkyekimu kale ku kimpa emirembe enganza ate obudde obusinga nti bwembeera nzekka ne munnange yekka kati ngenda okwesaba abafaani baffe batubanja ate nga nina obasuulirayo buli kamu bamanye nti Sammy gyali banaagenda otuta ng'era mbaddamu buto. Olwo TikTok gitandika ddi kuba nagirabira ku ggwe nze nali sigimanyi. Bakata like unagwe nakala ko like TikTok muna njitandikidde mu COVID ono kubeera awo nangera njoyininga ngendo okebera apo waawo nga buli kyo weetaaga kakirina mwana gwe nga nsabula kintu ogendola ate bavudde ne kooli n'ogenda oba otambula eyo ne bakuyimiriza wakoze kanenga ne kampa emirembe n'ensolobeza abafaani akakawunga kaffe nange nengamba nedda omukulu tajja tuyisaamu nnyo gaali nange kanteeke akakaye era mugende ku TikTok munonye ku divorce nange njendi ne Sammy gyali agamba batuwa akawunga green screen ngendola green screen nga ye mukulu editing adina teeka green screen eyo naye yaleeta obuzibu kati nva ku y'ekifaananyi olwo leve erinnya nfuna aka video muvune ekyokuyiga mama ka video katambula ne kagenda otambula nze kennyini akakoze nga bankangakanga kajjeeyo ngendo kebera share nnyingi omanyi kati nze omu kubalindiriddde ofuna blue tick ku TikTok ndula abafollowa bangi bakasharinze bangi mwana gwe asikyalina kyenziza ngendo okwetululamu nze kennyini neebuuza ebibuuzo ngendo olaba nayogedde kindi ku mutima
ate ngendo olaba era njogedde mazima kati nentunulira amazima gaye nga nze kennyini neŋŋamba akankireko ekijja kijja olwo bakugamba nti kajjeeyo bwe baliwa bagamba nti kajjeeyo ka vidiyo ako mubaamu bafaani beera jjukira nze nkolera nkolera abantu basatu mulimu andabako obulabi n'aseka mulimu alowooza ku kyenkoze n'atasekerawo n'amalo kyetegereza waliwo atanjagala ng'oyo ye ne wendikola ki naye nga alina okiraba naye nga takwagala naye nga tanjagala abe bawulira Bobi oyagala nti beggalira mu kisenge ne babiwuliriza batandika batya okugamba nti Sammy vidiyo gyakoze gijjeeyo nfu yasooka komenti ku zo Sammy gijjeeyo ngenda owulidde katwalo gayo mulala eyankubira essimu emabegaawo n'angamba Sammy nkwegayidde kwagala nnyo ne vidiyo eyo gijjeeyo kati olw'abafaani bange ng'ate be nabadde nkaabirira nensooka nga agijjayo nenjijjayo nali ndi awo nga njijjayo wayise olunaku lumu mukama wange Alex nankubira essimu n'angamba munaye ensonga bweti ne bweti nanyinyonnyola bingi kati engeri w'embeera nzekka nenjagala okukakasa okukubirako Robbie munnange mugabe muna ekigudde ku Mighty Family ndabika na vidiyo gye nkoze obwomu ne like ereesa ebizibu kuba mukama wange ankubiddeko essimu Robbie nange nina wenjirabyeko wano ne katugenda kukola tutyo gijjayo kati na mukwano gwange taliiwo ali eyo bweru nennyumyako naye n'angamba nono munnange amasimu agandikubidde wandigalikoodinze wandigwako obuzibu oba okitegeera era essimu ya mukama wange oba owulira nagirikodingira na wakati nga twogera wano wetugira ekibuzo kiri wenjagala okutangaazamu abatulaba kwanze nategeera ensonga eyo ova ku ki okurikodinga essimu ya Muhangi era ani ate akatambi ke warikodinga olw'embeera eriwo olw'embeera eriwo nalikodinga essimu eyo nga ekigendererwa mu kyo kuweerezaako muganda we gwenkola naye nti owulidde muzeeyi wa Ayogedde okitegedde Ruby kaakati bwe nagimuweereza n'angamba Ayogedde kati tutandikiddewa kaakati ne mugamba nti naye akantu ako ke tulikodinze ke nataddeyo ku vidiyo ngenda kugezaako noonye buli akapositinze oba ku Facebook mwegayirire kuba ennamba zaabwe zibaayo nkajjeyo tegeera kati nagenda olaba akantu ako mukalumbu yakapositinze ku mukutu gwe ng'ate kalina bafolowa bangi nenfuna ennamba ye kwe nafuna ennamba ye nenjogerako naye ne mugamba muzeeyi ku nsonga bweti ne bweti nambuuza nti gwe kintu kyowayogedde wakyogedde waliwo akasenti nedda oli ku sayidi kinga gwe naye era nange ndi ku muntu omu ayagala enkyukakyuka n'angamba weebale nnyo weebalire ddala naye kati vidiyo tesobola kuvaayo kubanza ekintu kyempositinze ekikwatagana ne gavumenti nga twogera amazima abantu beetaaga amazima sigenda gijjayo ntegedde neŋŋamba mune muzeeyi nno bankubidde n'okunkubira Alex n'angamba muno njijje yagenda kundeetera obuzibu mu mulimu gwange n'angamba leeta ndabe nti ki okakasa kubidde nti ye gwe wulira n'eddoboozi lye liiri kati n'agamba kati eddoboozi lino ndisigazza wootuukirwako ekizibu wonna Alex agenda kukola ki bayakola Facebook live nga nkambwe nga nkambwe n'agangisi yayogedde kennyini neŋŋamba ye yayogedde n'angamba okay kale kati naffe tulina kwekuuma tulina kwebeereramu ekizibu kyonna ekikutuukirako yene ki evidence nemugamba okay kale n'agamba naye totya n'angumyagumya kati nembeera awo ne Robert yennyini nga waliwo abamukubira amasimu ku eyo vidiyo kati munnange nali ndi awo nga nesigenda kuva waka tufu kambeere waka n'amasimu nemba nga nkola ki ng'agamu sigakwata naddala nga saagasevinga nga sigakwata tirwali lumu essimu neekuba eya muzeeyi wange ali nansana awo bamuyita Kebi Property Master nankubira nga njiyirizaawo akalimu kengenda okukolaakolako ennaku z'omwezi zaali 29 eri mu Golodi n'angamba naye tetusobola kwogerera ku ssimu wandifunye entambula yonna n'ojja enansana ne twogera nompa akalango nenkuwako ne deposit netuteesa ne ku ssente muzeeyi nali mumanyi nengenda kuba ennamba ye nengenda nenfunawo kawuba ne tugenda kati n'angamba agenda kunnyonooneramu agenda kumpa emitwalo 5
kuba byonna yagenda obikwasaganya naye essaawa eyo nampaako emitwalo 10 nga mutuuseeko ne tunyumya nambuya engeri we yakolamu akafo biki kubeera mumanyi musirikale naye mukwano gwange era tewali kyeyankola ne simbula emmotoka nenvaayo kati twali tulina okwawukana ne Robby kuba namukubira bukubizi n'ava eri yali atera nnyo beera ne kapale munne bo bamukwano nnyo era omulala ne mu vidiyo ze ye babeera nnyo ne kapale neno najja yamuwa emirembe kati nangamba nze ngenda kuddayo laba kapale kati nakakwano kange Kabrina akazanye vidiyo eyo bawagirabyeko yange ey'obupiira obupiira part 1 twashootinga naye vidiyo nyingi eyo kati ey'obupiira eriko vidiyo nga 4 kati nenzikirawo wali ewewe kabeera kuba we nayitira awo nabweru nemubuuzaako awo naafumba nemmala okulya nenvaayo nenfuna boda nenkolaki nenkomawo naye nga nyambadde enkofiira bwe nti n'ebiseera nenkomawo kati nali ntuuka ewaka awo wenyambukira woyambukidde awo waliwo obudaladala bwa capati awo nenjagala ovaako ku boda nfune ka capati ndyeko manyi naye embeera kati munnange wenamala boda nenjita negenda kati ngenda osanga ewaka ku geeti waliwo bagaayi waliwo n'akamotoka kaali eri mu maaso nendowooza oba baasikaali yembeera bwekyo we yali kati mba nyingira nampita nanga Samusokojje naye nga ataddeko masiki ne topi yakuyita nanga mukulu Sokojje biki ne bagala Sokojje tunyumize wano kati ngendo bagenda okujja ne bayingira emmotoka ne baginyingiza lwampaka motoka kye kati nze nali nvuze ku mmotoka era nali ntudde mu mmotoka we nayingira mmotoka nentuulamu era namanya kuba nagira mwali mu driver wano nendaba nti yalira wumu bakuyingiza bakusibye ku face oba tebansiba oba engeri gye wayingiramu tewalaba bweru wayingira buyingizi wasanga olimu nagiyinga emmotoka wogiyingira munda ogimanya gyotuddemu kati nze mukugendawo okutuuka ku mmotoka tewagyetegereza ng'yo saagyetegereza wawulira otudde butuuzi mu nenze nenyingira nentuula naye namanya ekika kyentuddemu kuba emmotoka nzimanyi kati nga mulimu neggayo mulaba mutadde ku mpingu wakaaba biki waliwo n'abalala be bali onoonyeza ku makamera biki munnaye kati omuba nayogera kigambo nina ekigambo kye nayogera baŋŋamba nti ebintu ani abatuma ekyo kyemukola ani atukofe teri atutuma munnaye twagala bwaza tetwogera mazima biteri atutuma naye nga abasajja banyiivu naye nga ate tebaali banyiivu nyo naye nga banyiivu kati gye boogeramu kati nze nga nkyabitwala bya komedi naawe yadde nga kinali manyi nti nyinza ofuna obuzibu naye mu mbeera bweti ye naturally nga nze n'omuntu ebintu nga byenjogera awo nga bwe bityo nga bya bulijjo okusaagirira aba ne muntwalawo byebyo kati munnaye omusajja kyava mbuuza kati twagala ojja vidiyo eyo simanyi oyogere neyo kwogera biki waliwo ebintu bye baŋŋamba awo kyenva mbagamba ate kati bye muŋŋamba nandibyogedde ntamidde oba mulinamu ku mwenge nnyweko gasi boyo ekyaddirira awo tebyali kannayiro tekaliiko sijja kwogera nabagambe anti baŋŋamba bagambe nti byewayogedde wabadde otamidde okole vidiyo giteke ku mikutu n'okunywamuko ne bagamba ate kati awo mwandingulidde nennywa nentamiira nendyoka nkolaki ebyaddirira sajja baali bakambwe ebyaddako diposhi nekanga nzuukuse sina kyemma nekanga nzuukuse ndi wantu tulimu ne baggaayi abalala laloomo nga kalinga kakomera liringa komera lumu bawagaliddemu kalumu nenga ka lukuubo kira kuba bayitanga mu lukuubo naye nga batuweereza emmere wansi weewati mu luggi sanga balina baggaya abaliwo awo kati olwagira kati awo mu mmotoka awo okujja okusimbula okuvaawo tebakutuusako kintu kyonna nkugambye diposhe ng'owulidde ekigambo eki kye nayogedde ebyaddako saamanya nakubwamu awo saamanya okitegeera bakuba bikonde nagamba wayi n'owunga buwunzi oba lwali luyi oba kabaawo oba kiki owulira kino nga kikuzikiza buzikizi oba luyi naye nga nakuba wano bwenti saddamu nagenda olaba naddamu nazuukuka buzuukusi kati mu kuzuukuka mullo saamanya oba nzuukuse lunaku ki kyenyinza okugamba wasemba okulira nga bakabaawo banga luyi naye baaba olwo luba luyi muganda wange nzuukuse
oba banteekako ne kalifomu oba yali kalifomu gwe banteekako nekanga nzuukuse wazuukuka oli mu kakomera akwe mu kayumba kwe babateeka tuli omwo naye nga simanyi oba lunaku ki oba lunaku ki okitegedde kyebava n'enviiri zennyini nga ku mutwe tekuli nga bazisazeeko kintu ekyo ne kinnuma nnyo muli ne ŋŋamba owaayi ne ntandika kwesabira bwesabizi nali ndi awo nga babuuza okanya Sammy aliwo konze yenzi ne bambuuzaayo comedian konzeyi bagenda okeberako awo kyava afandaga era those followers comedian lwaki oyo nona future biki ne batandikawo bwe batyo wawulira ng'afande yabuuza ne bambuuza olwo weetegereza bulungi nti omula nti afande oba oli owulira muwulira ga yambuuza saamanya naye olulimi lwe yayogera olinga lw'abasirikale n'ayogera saamulaba mu maaso ng'ayogerera ali ayo okanya Sammy ayo comedian konzeyi biki munange olwagira ne baŋŋamba ojjukira wabadde kinaki nga nabadde n'essimu gye nabadde nayo kati awo ebyaddirira ebyo byo si byawano muganda wange ate awo lwatuuka liposi ebyaddirira ebyo byo si byawano kuba kale kankubuuze kino kuba akavidiyo kewakola ng'ovuddeyo n'otuuka ewaka akawungeezi kuba kapale yali akubuuza n'akubuuza wabaddewa ng'oyogera kimu weetondera Muhangi na President Museveni olwo kiva ku ki vidiyo nagikola nga neetonda nagiraba nga ngikoze nga neetonda era bye bimu ku byenkugambye nti lwaki sigenda kubinyumya kino kituzza wano gwe ne Muhangi kuba mu stories zo zoyogera olaga nti Muhangi is your mentor abakuzizza okutuuka we muli naye of recent waliwo ekiriwo ekiringa obutakkaanya wammwe wakati wo ne Muhangi era abantu bali bagamba nti era byali ku social media gamba Muhangi watolese mwana wa bendi ojja funa obuzibu kiva ku ki Muhangi ayingiriramu wa wano okugamba nti ilikwanda bawaliwo okusika omugwo okuliwo kati essaawa eno nze nga ne Muhangi siina kusika muguwa naye era neewuunya nnyo okuba nti Muhangi bino ebintu yabiyingiramu wabula nenzijjukira nti gundi vidiyo gye nakola ki gye nakola audio gye namulikodinga era kaye yabimuyingizaamu okiwulira kati ate n'ekirala nga ne Muhangi yennyini yadde ki muganda divorce guli mulimu gwe gutugatta okituwulira eno birala era covid yenna tubaddengawo mpaka we yafunyeemu akagundi akalikodinga comedy naga mujje tukolekoleko oba okitegeera ntwala comedy ne malokola nansasula nenziraki obulamu obulala tabumanya okiwulira kati nga Muhangi ye okunga mu audio eyo kyali kirungi naga abasajja badde bagenda kukwata okitegedde kati nga ne mu mbeera eno nga ne Muhangi yennyini alina okwogera abasajja kyabo kuba poliisi wegamba nti si eyali ennina kitegeeza waliyo abalala bali bamugamba nti leka kino kati abantu si babi kubuuza Muhangi kuba ye yayogera muki mu ddoboozi abantu si babi era wekiba ng'abantu bakosa Muhangi omubuuza abantu okulwanirira obulamu bwange ye kyamwonoonera oba kyamukosa ekyo kye nali neetonda nsonyiwe kati waliyo omulenzi avaayo nga tukyali ku Muhangi awo just dakiika emu waliwo posti nze mbadde nfollowinga gundi ze za postinga waliwo posti ezibadde recent nga awandiika agamba Ugandan philosopher Joseph once said gwowonya eggere yali kusambya bino byonna bijja kaseera kano naye bwe mbireetinga bwe nti ndaba nti Muhangi alinga yabawonya eggere kiki ate ayogerera mu ngero waliwo n'akatambi akatambula akasooka okutambula essimu yali recordingibwa nga waliwo omulenzi ayogera ne Muhangi alaga nti mmwe ne kapale mwakola olukwe weewambe mwagala ssente kati kyoba omanya nze nga nze nina abanwanyisa oba owulira nze nga nze nina abanwanyisa ng'era ali yawulira kakubye ayongeremu oba okitegeera ne Muhangi bw'atyo ayinza oba alina baalwana nabo nga ye naye nga nabo bamulinze
kubanze sinatuuka level erwanyisa Muhangi oli nze nkyali mwana sinabituukamu era sinafuna mpalana yonna na Muhangi oba na butakkaanya bonna na Muhangi. Kapale ayingiriramu wa bintu byo bino kuba balaga nti Kapale yali behind everything mwakola olukwe weewambe oba mwali bwagala buganza okuva eri people power. Obwedde twali tubulina wabula bako naye mabega nga Bobi Wine atuwa kaadi olaba ennyaniza gye yatwanirizaamu ng'abaana mu people power tulina obuganzi kuba tuli kyakulabirako mu people power ng'abavubuka naddala lwa gundi yaffe gye twali tuyina oba okitegeera. Omuntu bw'avaayo Sammy n'agamba nti Sammy weewamba oli mu sitanti eba ndowooza ye tosobola wakanya muntu ndowooza ye kati mu mbeera mwendi nina abanzijanjabye nina abankubira kasimu Samu akatunda kaakano tomma bantu ndowooza ye buli omu tagenda kukkiriza kyogamba. Kati bano abantu tuli mu miliyoni 4 nze Samu nganze ne wemba n'3,000 nga zinzikiririzaamu basi kikubye diposh. There is a story that ran yesterday. Ono omulezera gwe ndiko ono yawa Muhangi eddoboozi nga yogera ne Kapale nga amulaga engeri gye mwalukamu olukwe ne mwewamba oyo mulenzi nerabidde oba emusaani okyemanyi omumanyi yavudde n'agamba nti you ne Kapale ekintu kino mwakikola nga bwe ngambye nti mwagala buganzi. Ono omulenzi bino byayogera bikwataganira wa era oyina kyomanyiko? Bambi gamazima omulenzi simumanyi namumanya kyenyinza okugamba. Era ndowooza naye yali alayika ayisaawo ndowooza saate n'ekyalo ekyannuma kwe kungatta ne Kapale nti bino ebintu byali mu Kapale buno bwali bulamu bwange bwokka nasinkana bizibu nga nze Samwe Kapale teyabirimu. Kapale oba yavaayo n'areactinga n'anoonya kuba naye alumirirwa ng'omuntu obulamu bw'omuntu n'anoonya bubi ng'abalinamu obutakkaanya ng'abantu bwe bagamba balina obutakkaanya ne Muhangi ate tebwatandika kati mbu bwavaawa kati ebyosobola biyingiramu. Nze mbadde nkyalwanyisa bulamu just ate nze omutima ogwange nze sirina nti nsobola okwagala omukazi ate nga mukweke ebyenkukutu sibimanyi kati sola kwagala Bobby mutima ebyaddala ate mukweke mwana nga nzija gy'oli olw'okuba oliwo nayemu olw'okuba ojja kumpangisa komedi wange ate ntandika okwekweka oba okitegeera kati nze ng'omuntu nenvayo bino byali bulamu bwange ne buntuusibwako Kapale ne yenyigamu najja ng'abantu abalala bonna abareactinga kuba bangi abawandiikiranga Muhangi message. Twalaba ng'ogenze mu ddwaliro okujjanjabibwa ng'omuntu yenna bw'ogenda mu ddwaliro oba n'obulwadde obukutuuseeko ki ekyakutuusa mu ddwaliro? Ensonga eyantwala mu ddwaliro ng'omuntu nali seefiiringa ng'omuntu nga mpulira bubi nina obulumi bwe nnina ng'omuntu nengenda mu ddwaliro nekyala ensonga yali entutte mu ddwaliro era nfune medical check-up ntegeere ebbanga lyembadde mbali abasajja nina obuzibu bwonna bwe nasinkanye omusawo agenda okunkebera nga muno muneeno kuba namugamba munnumanga nnyo kati kyava ŋŋamba genda ofuke nambuuza oba ofuka olumizibwa ne ŋŋamba sirumizibwa naye omusulo gujjamu olusaayisaayi. Musawo waali n'eddwaliro weeriri wali n'obubaka abulina na buli kimu n'ebyakebera naŋŋamba naye ogenda funa eddagala bwe tiweeri ekya wakubwamu ebino omusaayi ne gutafuluma biki bwe bityo nga n'omutwe gunnuma naŋŋamba kankuteeke ku treatment ya nnaku 3 nembeerawo nensooka nfuna treatment omubiri guddewo bulungi. N'ekirala ekyakanga abantu nti we balaba vidiyo eri engeri we nali nina tinti owa redi ku mutwe kyembadde nzijjako abantu bagamba nti gwali musaayi enviri bazisala busazi bubi oba bazisaza makanso oba ki kati ezo enviri ne zisigalamu ezaali eza redi kuba tinti yali yatuukawa era n'okuntereeza omutwe kuno namaze ate siigamu bulaaka shampo kaddeni ziddemu zikule bukuzi tuzeemu katinti kaffe oba akarwedi oba si kyekyo tukazze mu kirevu kasita Katonda akituwadde tukazze mu kirevu. Tegeeza tegwali musaayi mutwe tebalinayo baakuba just kusalako nviiri tewali nti biwundu just kunzijjako nviiri zange kunzijjako nviiri zange ate n'embeera eno teyali nti nina kyeno kuba saawa zino diposhi newookola nti linnya newookola nti mawulire teri gy'ogenda performinga
era bikuye obeera mu nju yo tewali na stand ne gavumenti yennyini gye bagamba nti buganzi na ssente. Abantu bagamba obwavu Sammy bubalumye nnyo kati mutandise okuyaayo obubadi obawaayo ku kasente manyi kati obubadi buno buli mu ssente ennaku zino. Kati baagala tugambe mbu tebutulumye obwavu butulumye era ne gavumenti yeewola butulumye kituufu gomanyi myezi 9 nga tokola tokola waliwe twali tubalidde ebivulu tubyetegekera ne tubitegeka ne tubizannya oba okitegeera byeyembeera so kati obwavu ne bujja bukuluma naye ate obwavu okunnuma ate okutta bulandi yange n'okutunula bwenti nze obwavu tebuntuusa ku ekyo kati fani akuyitako nga ampitako gundi yange ampitako manyi obulumi bwempulira nze obwavu tebuntuusa ate ku kino wali mwakyusa enviiri ate ne muzijjayo kati olaba twazikyusa bafaani ne bakomentinga bino yaga tubamanyidde wali kitegeeza nga waliwo abantu abalinamu laavu yaki mwali mujidde mu robadoba sitayiro twali tulina akaviiri ke tubateereddeyo awo oluvannyuma lw'okubulaninga emikutu gyaffe nga tulina komedi gwe twagala okukyusa gwe twali tutandise naye bawagizi baffe ne batakola ki ne batakikkaanya nakyo abangi naffe tulina we tugaa nti mutufu gundi komenti nyingi ne tuzaayo akaviiri kaffe n'essaawa yaleero akaviiri nakafiiriddwa naye kajja kudda oba munakate ogambye mukanagira mu kirevu so kati nga tumaliriza nga tuwombawomba Sammy ki ekiddako after this waliwo okuyambibwa kwonna kuwafunye we navaayo kola olunaku nkitegedde nti nkomyewo ewaka nebyempiseemu tudde wali abantu bagamba nti Kapala asulawa asula Katooke nansana saidi zeeyo osula Kyanja wali wakadde ewaka mukadde ako kennyini Kapala avaawa mukadde ako kennyini ke watuukiramu ewaka Kapale ebiseera bye ebisinga abeera ne Robert abeera ne Robert ate egundi eyo Katooke batera ovaayo ennaku za weekend najja eno n'asula ewa Robert kati eyo weekend yonna baali awo tulinawo wakafo bakayita Sweetland ke babeerako ne bawugga ne bakola kikuliko swimming pool kati mmala okomawo n'abaneiba okubira Robert ne bagana naffe tetuli wala katuvuge tujje ne bajja ne bansisinkana kwekyasinga okwewunyisa abantu Kapala asula Katooke nansana ate saawa yemu wakalandinga ewaka Kapala atuuse kyoba abantu bagamba waayi nti okuva we bannoonya baali tebateŋŋana tebali tebateŋŋana bambi n'otulo twababula baneiba bonna mwali n'omukadde anzaala nga nabo batadde ku presa kuba bonna nabalagayo eri maama nga batadde ku presa baali tebeebaka ng'abantu naye kati we namala okutuuka nemanya nti embeera gyempisiddwamu si y'amateeka nze kennyini saabandaala neneesitula ne ngenda ku poliisi ne mbasinkana eri Kira police station eri ne mbasinkana ne mbanyonnyola kuba poliisi nnene ne mbanyonnyola bulungi ne bagamba lindako ne bagamba ogira otuula wali ne beekubira amasimu bagenda okwekubira amasimu mbawulira buli omu okanyasa comedian bino gundi ne babyogera awo ne bamala ne bagamba tambula ogende eka waliwo madamu agenda okusisinkana oba ogenda kudda enkeera poliisi tebakuwa reference yonna yadde ne banyumiza buli kimu ne mbalaga ne video ne biki ne bagamba ssebo buli kimu tukimanyi ekikwatako tambula ogende eka ojja kudda enkya waliwo madamu gwe tulinda bagamba yi kati essaawa zino n'entambula gye ntambuliddemu ne kafya atandise naye gwe tambula teri agenda kukwatako kati enkeera bye nanyumya ate bamala osoma amawulire ngenda owulira bakubidde omupoliisi ate bye mbanyonnyodde ate omupoliisi ye statement gy'ayogedde ne mmanya nti omukulu omwogezi wa poliisi Enanga yavayo n'agamba nti wafiiridde mu firimu yo wazanya firimu n'ogifiiramu walimba weewamba ate wamaze ne weereeta wekka any response kirabika omuwandiisi we yawandiika kati ate owakaga omuzannyo wakanya omuwandiisi waba wagiwandiika andinafa sijja muwakanya yendowooza era omukulu yagamba nti wazanye firimu n'ogifiiramu anti era nga we baatugamba nti Kyagulanyi yagenda mu woteeri n'asanga woteeri mbi n'akoma wasule mu mmotoka
obwedda gyalinyirira tetuukagana na mutindo n'akoma wasula emmotoka era ne batugamba emabega kaawo wawulira ndowooza muvugizi wa poliisi yayogera amasasi gawandagala 20 ne gatta abantu 2 abatayina musango kati noweebuuza amasasi ago mujaasi yali adduka nago mu kaveera kati yendowooza ya poliisi kati ffe bannayuganda tumanya amazima naye mune tetwagala amazima gaffe ate twagala bye batugambye kati mutuufu omupoliisi engeri woovaayo n'ogamba nti amasasi towakiwulira nti abantu 55 babe baafa ne bagamba 35 babadde beekalakaasa bana 20 amasasi gawandagadde ne gabakuba nti balina musango kati amasasi ago kyembuuza balina ge babatwalira ng'oli agakutta oba mu lulagala bw'ati adduka oyawulira ati ya gaasi ne gawandagala kakati ebintu bya poliisi byo twongere bwongezi kwesabira yeyo Uganda mwe tuli amazima gogogerwa nenze kyanyambyeko nga nze omuntu nategedde Sammy just wano okiriza nti stunt zibaayo stunt ng'omuntu wala bakola stunt gye bali abazikola nezikola ikisinziira ogibaza otya buli omu nabwongo bwe script ogiwandiisa otya ogiwandiisa otya egenda kuggwa etya bw'ogifiiramu naye neyange ye ekyagenda mu maaso ekyagenda mu maaso eyange baba bagiyita firimu enerayike ya season tuli ku part 1 season 1 episode esooka balayika bonna bakyali naaga naye amazima tegeekweka naye omuwandiisi mukulu yakuwandikira eyo yawandiika eyange ajja kuba muwandiisi mukulu either yavudde mu Hollywood oba bayita batya Marvel Pictures lwaki ebibiina ebya firimu ebitwala firimu mu Uganda lwaki tebijja story ne bijifulumya lumu nga webanga yakutte bweti abantu ku mitima tweyanziza oyo ye Sammy bannange naye ekirala abayimbi webanga story yange mwagikanyiza namwe muveeyo abalala musotaasa bannayuganda osanga banaatuta kuba ezo story bwe zityo weziba nga abapoliisi baziyita firimu nga zijja ne zibaataakinga bwe batyo kinaavaamu nga bakwatibwa ekisa nga bateggwanga n'abantu nga baddamu bakola naye omuwandiisi ajja kuba mukulu oyo bamuyita Sammy ebintu ebimu bebaamu komedi wowulidde nga walinga wasesa yadde abamubulumi naye omanyi comedian tebibulamu naye nga ensonga muziwulidde atanyiza bulungi ensonga zino gwe badde ayagala okumanya ekituufu ekyaliwo kuba ebiseera ebisinga wali badde akolanga interview ng'ali ku pressure naye kati mufunye bulungi akawewo kavudde bulungi akasana kadde kaaka bulungi ne kamera naye neesiima ekolenga ekola bulungi omukulu ayogere ng'ali ku peesi ye nga maze okunywa kachai kuba budde badde bwa kumachacha muko anywedde kachai olidde Rolex mne kati tukekereze emmere tulina buuji ate tubunywa saa 9 ogw'emisana tuddamu nkeera okay Sammy social media handles nyingi zezipostinga ebintu okuva lwe bagamba nti wabuzibwawo n'abantu ab'enjawulo ab'amaanyi ne bapostinga waliwo omukyalo w'amaanyi mu ggwanga omukyala Jennifer Full Figure owa Full Blaster Nakawere yavudde n'apostinga n'agamba nti abali ku page ya Full Figure n'avaayo n'agamba nti such a fool should not be proud of should be so proud of Mosaic kubanga in which country would you make such a statements about the fountain of honor n'osigala ng'oyinaayina with this dento agamba binnyo byo mbu Museveni abogola n'okitunuulira amazima tekimanyi kiddako owaayi Full Figure obubaka wabulabye endowooza yavudde yagambye mwe nembigambo bye bwagamba with his bidento agamba ebinnyo byo mu just mu kotisi byenjogedde Full Figure kati ate obutiko bukonyerwa amanda ate tulonde ebijanjaalo awo bamusiru busiru kati Full Figure nze ne Full Figure ani atamanyi kiddako yagambye Sammy ne government ja supporting haganyabo ne wekakwatamu kano neeyitawo yo yennyini tesobola kuwangala myaka mirala 5 wangisebo tesobola
bali bakulu guno mulembe mupya Fulufiga ave mu eri embeera yagambye bwakutunulira bwoti neddento yo gyolina tomanyi kiddako nkeera naye tamanyi olinza otyo okuzaala omwana n'oleeta ku nsi n'omutuumirawo ate n'omutuuma Museveni gwoba omanyi ekiddako kati ye yatamanyi agambye eddembe limuze eryabawadde ovaayo otya n'otandika okugamba akwise kutikka manyi eddembe lyatuwadde twalifumba dda ne tulirya kuba emmere yasooka tuggwako ne we tulimira ne waggwawo n'obwavu ne butuluma ne tudda ku ddembe ate lyali lyakulya ne tulifumba mu bigambo nga kimu biri bisatu Fulufiga osolomu omuditamininga otya omanyi waliwo akagambo mu luzungu akagamba nti I never argue with the fool fool is the fool kati ate mu Bible ntugamba omusiru takusiiga busiru bwe kati nze sijja kgenda ate kuwalampa Fulufiga kuba ate nze ndi muto neno omulembe gwe ndimu n'endowooza nasukka dda Fulufiga muwala muto ala bavubuka banne muwaba bwe mutwe mwalimbye abantu mu bamusalisiza girita mbu yazalidde ku kiso kiso kye kikyasosola osala Fulufiga bamulongoose ssebo babayita ba C-section gamba bajjulamu baleeta mbazzi olwo olususu lukyagumira fyeto olwa Fulufiga gogamba ale Fulufiga yali asobola ozzaala naye nga musawo kyalinza omutunulamu amuggyemu omwana ye kennyini w'omutunulira kirooto kyantiisa Fulufiga nze buli we mulaba anzijukiza firimu ya Longotaani si ntunula si njogera ye kennyini kirooto kyantiisa kati saasira omusawo anaamuzaalisa era yayimiridde eri ne babejjulamu ne kagwa kuba ka byantalo akaana byantalo babajuddemu bajjule ne kagwa wali bamulongoosezza mu ddwali oli mwanyoko kituufu omwana yamutumye Museveni oba akanakeka Museveni erinnya eddala olwo eddala eryoluzungu eriryawo naye nga ekikulu ye Museveni ne Fulufiga omunene ye yennyini ali mu fiya omukulu alina n'abazzukulu kyokka oleesa omuto mpazi nga wamuzadde ne tiyagaasa owuwe ono nga tunaatera omumalawo ono ye tunaatera omumalawo otuna mu future y'akabebe ke akazaaliddwa olowooza ako Bobi akandekere Bobi nkwegayiridde kanoko kandekere nja kasobola obulamu bwako bwonna nze agenda okukamalako emirembe omukulu yewuwo maama asigale wa Bobi akato ngamba akato erinnya lye yakatuumye nange ngenda kukalwanyisa nkakoko nkasobola tekalina tiyagaasi tekalina mbooko tekalina poliisi akoko nkasobola ate maama waako n'omuyitawa maama we ate kati obwo butiko naawe obwo butiko naawe General Fulufiga the beautiful lady ewammwe nze ewange era kinkoze na bino gamba omukyalo omukulu mu ggwanga eri emakindye mu ggwanga n'ebitundu ebiryanyewo Kenya wa wonna international feno gye tuwangalya kalo konsanze olina obozanyirako General Fulufiga era nkimanyi era agenda laba vidiyo eno naye ategeere nti abaana bajja diponsa abaana tujja tetugenda kutya nzikiza tweyambe mu nju ya goge mazima Fulufiga nkubuulira Fulufiga nkubuulira abaana gye tuli tujja tetugenda kutya nzikiza tweyambe mu nju saawa ya leero tukitegedde omuvubuka myaka 25 oba mu magoba kuba oba otambulira mu kufa wovaayo n'oyogerako mbola olutalo nga batandika okukangakanga batandika okukola ki naye Fulufiga abaana bafa abaana b'abantu bakwatibwa abaana b'abantu bawambibwa abaana b'abantu bali mu makomera diposhi nga tebamanyi ne lunaku lwe bagenda kuvaayo oba okitegeera tuli mu ggwanga ery'okweyisaayisaako ery'okukangibwakangibwa olw'okuba nti kale kati nze kale teekinga nze ndugende naye n'omulala ajja okiwulira naawe wazadde awo kanyini nno ko wazadde kagenda kukula kafunemu amagezi katandike n'osoma ku bitabo ko kennyini kagende keetuuma erinnya eddala si kulimba era mpozi omwana wo nga wamuzadde mu makingire mu ssente ze mulina teri kusoma kati asoma anoonya eki lwakuba nti wano bajjawo ne politics science yavaawo
kandi badde ku myezi ena atatise dda buli okayita Museveni kakaaba sikulimba oyo omwana wamuwadde ebintu bino wammanga obwosi tebugenda muvaako buli luki agenda abanga azzibwako oyo omwana gomanye ebintu bye wamukoze fulufiga ffe tetugenda lwana naawe kirungi watulekeddewo gwe tugenda olwanagana naye ffe tukyali bato niwe mututte emizimu gisigala mito kati tugenda kukolaki fulufiga goge mazima tugenda tukangakanga tetugenda kutya kwogerako tetugenda kutyanzikiza tweyambe mu njolo okubanga emundu ziri buli kimu biki bagenda kuyita bakube kale ffe batukube batuyisengawo kiri naye ate we need Uganda empya kale bamuyise Sammy wamaiti family Ruby nkutumiddeko yona joli nayo nja kunoonyako Ruby agenda kujja mu party kikati eno film agenda kujira mu party ki aliwa Ruby ng'omununuzi agenda kujira ko SQ team mwende ye team gagenda okujira Ruby yo mununuzi agenda kujjanga mu kalango ka gundi kola akamu kama na yamba police enzija je yajjamu kana akakayibanda baida wao police oyo yasinga okukolera mu butuufu n'olabange ekozi wala dansa be namba ya police eyo kuba kati ekyaka yijja okwangu yakola wakayibanda kyaka lobby wagenda otuukira ate kapale ate ye kapale mu firimu eno ng'amazima egezezzaako mwekubako naye tagimanyi bulungi naye kati gwe bw'ofuna bw'oyogera n'omuwandiisi mwali muwadde ku kifo n'ayingiramu at least firimu tezibamu mwogezi wa firimu oba ng'ayogerera ttiimu yonna kapale ono ajja funa ekifo buli muntu tugenda muwa kano ke tulimu bakaita kasaifwai kabwongo nnyo akatulinde party tu abazanyi bandibula party tunaye bamu nganze nedda nze ngenda kujjanga muna mawuli mu firimu eno kati no bagita batya kano ka firimu akasembye ofunu bakaita batya kana akali musimanyi ba Nairobi Money Heist ene bade Money Heist kati tulinde season eddako Sharifu season eddako njala tuleke muno ekyali wange Sharifu mu season eddako abeere mu party eyo ne Junior yoyo ali ku kamera in fact ya director w'ekifaananyi nze divorce Junior gwe ne Sharifu mwe bawambi ku luno mbere bulungi musubscribing party gyatwale tujja gisobola yembozi ya Sammy ebadde yengeyo okusaagirira naye nga ekyamazima gabadde matuufu gayogedde kuva ku mutima gwe abangi mbadde mwogera bingi mwogera kino nga timanyi kituufu ndaga nze nja baleka mwogere nze ngenda munoonya mu kaseera k'akalungi ng'amaze okunywa kacaayi ng'obwongo bubala bulungi nga yerowoozezza tunyumyemu nga tuli eno mu nnimiro tugenda kulya ku mifene gyakuze bulungi nze divorce matovu mbagala nnyo celebrity twaka subscribinga BBS Telefina program sumulula sawa ziberemu mpaka 3 z'okumacha round about sawa 10 mpaka 10 mwezi akawungezi nze divorce matovu subscribinga enamba ku screen yao obo yagala kulanga naffe ku celebrity twaka YouTube channel oyita ku namba eyo notukubirako no gamba banaye divorce nja kulangirako ku channel ya mwenu kwa channel ya Amanyi twaweze emitwalo 10 ejaba subscriber mbere bulungi mweraba.